kale munnaffe tukyagenda maaso nga tukuwa agataliiko nfuufu nga bwe twaga kutegekedde ekitundu kyaffe kyakubiri. Kino tukiguddewo n'abatuuze ku kyalo Mizindaalo mu ggombolola y'Ekitanda Bukomansimbi abavudde mu mbeera ne bakoona ennyumba ya munnaabwe okusaawa olusuku ne bagattako n'okumutta. Ono babadde bamulanga okutta munne ng'entabwe eva ku nkaayana ez'ekibanja. Atiddwa ye Edi Kakeeto w'emyaka 4 nga kigambibwa nti ono yasoose kutta munne Andrew Malinzi ow'emyaka 38 nga bano okusinziira ku bakulembeze baludde nga bakayanira ekibanja ekiwezaako yiika 2. Mukama abeeko kyakola mukulufu lwaleero. Luddawa kigambibwa nti Kakeeto yali yakozesa olukujjukujju neyeddeza ekibanja kya Muzeeyi Francis Mwebe ng'ono ye taata wa Andrew Malinzi atiddwa n'asimbako ebitooke era ng'omusango gubadde gwatwalibwa ku poliisi e Bukomansimbi okusinziira ku batuuze. Swagaliza njuya mwebuze meneka kwetafuza ekizibu ku kyalo mu baganda be mu batabo ku kyalo avuga ekizibu okutuukaawo. Abatuuze balumiriza nti Kakeeto okutta Malinzi nti yabadde agezaako okumulemesa enteekateeka ze zonna ez'okweddiza ekibanja kino ekya Muzeeyi Mwebe akaddiye nga takyasobola kulwanagana naye. Kakeeto agamba yagula ekibanja naye ng'ekibanja ekyo takigulangako. Bano bagamba nti Kakeeto yasse munne n'amusimira ekinnya n'amuziikamu mu kibanja kye kyennyini kye yali yabanyagako. Kati bwe bamulabyeewo bano abaana abatuuze abalala badde banoonya ne basigalawo bagambe naye wano wabadde alima wano tulemerewo wano wabadde alima ne balemerawo ne batakula na ngalo ne balaba omukono gw'essaati. Mu bumalirivu obw'ekitalo abatuuze badde banoonya ngali wennyini awali omulambo ate waali mu kukola yafulasimu ebinya by'emmwanyi. Obumalirivu obwenkana bwe butyo olulabye omulambo n'adduka. Ssentebe w'ekyalo Mizindaalo Antonio Tibeesigwa agamba nti ng'akakiiko ensonga zino bazikutteko era ne balagira Kakeeto yeesonyiwa ekibanja kya munne wabula ne yeerema ng'agamba nti tikisoboka. Ne tubiyingiramu ng'abatuuze n'atuuka n'atandika okuddiringa n'abalamuzi e Masaka ne batwala emisango najja n'akwata omwoyo omugenzi ono n'amutwala ku poliisi. DPC yatutuuza ne bajja ebiwandiiko byajja ebinanga bya kifo byonna. DPC n'amuga ne booliragawa ensonga zijja kusinga. Mbutuufu Kakeeto ye abadde abonyaabonya ekitundu nga ne kitaawe yennyini amubonyaabonya naye buli muntu alina amaanyi mulekeraawo okubba ebibanja ebitali byammwe. Muzeeyi Francis Mwebe nga ye taata w'omugenzi Malinzi awanjagidde gavumenti n'abazira kisaabalala okumuyamba ng'agamba nti mutabani we y'abadde amulabirira kyokka afudde ng'ate amulekedde n'abazzukulu. Wange wakasigaddewo obwomu sirina buyambi bumala ate kati obuyambi obwandabikidde emmere tekyalabikayo mu kyalo kigune nakasitoola esaba gavumenti ennyambe. Tadde bannansikoomu basitaata wange lwa kibanja tulina agenda tulabirira bakakisa bajje batuyambe batulabire. Poliisi ezze n'etwala omulambo gwa Kakeeto kyokka ogwa Malinzi ne guweebwa ab'eŋŋanda okuguzika wadde nga egaanye okubaako kyennyonnyola ku ttemu lino. Yona Nannyomo yakusakidde egguli lino ku Lwabukedde TV. Ate akwatidde ekibiina kya ANT Bendera General Mugisha Muntu asabye abantu bamulonde kuba yajja okusobola okufuga amagye. Okwogera bino abadde mu disitulikiti ey'Emityana ng'anoonya akalulu akamutuusa ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Akwatidde ekibiina kya ANT Bendera General Mugisha Muntu alabudde abakuumaddembe nti balina okuba bannansi ekitiibwa nti kubanga baliwo ku lwabwe abyogedde emitunda ebyenjala mu disitulikiti Mukina gy'asiibye ng'anoonya akalulu. Naye mwagala eggwanga okusinga lwe mwagala omuntu agende kawumule omuntu omupya akwate eggwanga alitambuze alitwali mu maaso. Mujja kumuyita mu mbaga mumuyite mu nnyimbe. Agambye nti buli musirikale nalina okukimanya nti omusaala gwe guva ku musolo gwa Munnayuganda era alina okuwa omuntu wa bulijjo ekitiibwa. Omuntu ow'omuzaale nti okwatidde eggwanga Katonda bw'akuyita togenda eggwanga ogenda nalyo lisigala. Osobola okubuuza muntu lwaki tukuwa akalulu muli 10 kubanga nsobola. Atandikidde mu ggombolola y'Emalangala gy'avudde n'agenda e Namongo
n'adda mu review n'eyitamu neya ssente oluvanyuma kusaza e Busujju bw'atuuse mu ttawuni wakati MTN aliniziddwa abawagizi be n'aggulawo ne ofiisi n'oli ati Namuli yeesimbye okuvuganya ku bubaka wa Parliament ku kkaadi ya NT agambye nti ensonga ezirima banna MTN azitegeera bulungi n'asaba muteekemu obwesige. Ebbanga lyonna tewali mukyala yali avuddeyo kujja kuzivuganyaako okuleka Namuli Jalandi. Amazima gali nti abaami bano mbasobola, abaami mbatwalaganya. Ye Lieutenant General Ntumukunda asibye abantu b'Ebukomansimbi obutalonda NRM kubanga eremeddwa okutuukiriza ebisuubizo ebisinga obungi. Nga tumanyi nti omusajja watutwala we tumanyi nga tetumanyi nti yakyuka n'akwata ekkuba eddala. Ffe nga tuli ba escort naye nga tetumanyi wagenda. Nga luli kubawagira nandibasabye muwagire kati tusobole kutwala Uganda mu maaso. Tumukunda ategeezezza nti akoze ne President Museveni ne gavumenti ya NRM okumala ebbanga eddene era nga ye muntu omutuufu okubabulira nti bavudde ku mulamwa. Ndi wa bujulizi NRM nagirimu nnyo naye nga byonna manyi nti bya mboozi byakubanyumiza manya emyoka. Tumukunda asira abantu b'Ebutenga ne Lukuuku Ebukomansimbi okulonda mu bungi n'oluvannyuma bakuuma akalulu kakyengi nga katutwala mu maaso nga katubuusa olutindo luno lwe tuliko ne tugenda ku lutindo olulala. ono luvanazi n'ebitondo ebyekyotera Luka Kajiri ne Fiona Nanyumi bakusakidde egguli eno lwa Bukodde TV. Butambala kyekimu ku bitundu ebisingamu abantu abaavu yadde nga kyekitundu ekisinga okulima entangaawuzi mu Uganda. Bukedde TV ekubidde tooki mu bantu abesimbyewo eruyi eno n'enteekateeka ze balina okujja bannabutambala mu bwavu. Essaza ly'e Butambala lyasalibwa ku Greater Mpigi mu mwaka gwa 2010 okufuulibwa disitulikiti enzijuvu mu mwaka gwe gumu. Bannabutambala tebalina mulimu gwa nkalakkalira gwe bamanyiddwako okuggyako okulima amayirungi n'entangawuzi mu ggombolola y'e Budde, Kibibi ne Kalamba. Elisa Banyanga omu ku balimi b'entangawuzi e Butambala atubuulidde okusomooza bakwe beetamu mu kulabirira entangawuzi okusobola okuzifunamu ekiwera. Ya bbeeyi ekyokulala etwala eddagala lingi naye ate gwe tuba dutuusa ogutunda ebbeeyi niba wansi. Banyanga ne balimi banne baagala gavumenti ekendeeze ku misolo egigiba ku ddagala ly'ebirime lye bagambye nti liri waggulu nnyo. Kuba luli zagendanga e Rwanda nizigenda Tanzania nizigenda Nairobi kati saawa ya leero ziitooloolera muno mwaffe tetulina butale ate mu butabeera n'obutale niwiyongerako n'omusolo. Enkulaakulana mu disitulikiti y'e Butambala naye ebadde yakasoobo nga kino ssente bwa disitulikiti eno bave kuno mafumu kyeswa kitadde ku bbala ly'emirimu egisobola okuggibwamu ensimbi ez'okuyambako ku mpeereza ya disitulikiti. Disitulikiti teyina wava musolo ng'erina kuyimirirawo ku ssente ziva mu central government ng'ate omugongo gunayitirako ssente ezo tegugitutte nga nsonga kufuna ssente ezo. Ebyobufuzi mu disitulikiti y'e Butambala bikutte wansi ne waggulu nga bonna abeesoboddwa basuubiza kutumbula mbeera za Nnabutambala ez'ebyenfuna. Okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Butambala kuli wakati wa munna NRM Lydia Mirembe ne munna NUP Asha Kabande yaliko RCC wa Kampala era nga bano banjudde enteekateeka ze balina okubbulula Butambala. Kinkakataako nnyo okulaba nti pulogulaamu za gavumenti zitambula mu kitundu kyange era nimanye nnyo okulaba nti ebintu ng'amasannyalaze nga amazzi ne kubeera mukulembeze wa kitundu okusteeringa leadership okusobola okukozinga transformation mu kitundu. Abasiraamu be basinga obungi mu disitulikiti y'e Butambala ekiwa Aisha Kabande Nkizo kyokka omubaka Lydia Mirembe agamba nti naye aliko byakoledde Abayisiraamu ebimuwa enkizo ku banne. Abantu baffe beetaaga omuntu gwe balabirako nabo baagala okufaanana ekyo kyakola kye kyali. Naye kyenjagala okukkaatiriza nti ffe bangi bagenda ne bagamba abavubuka bonna tebanenze e Butambala nze nsinga abavubuka abangi. Ku kifo ky'omubaka w'essaza ly'e Butambala okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati w'omubaka Aliyo Muhammad Muwanga Kivumbi n'abadde ssente wa disitulikiti y'e Butambala bava kuno mafumu kyeswa amaanyi agatadde mu kubbulula bya bulimi n'okukolagana ne gavumenti yonna eri mu buyinza okusobola okusakira abantu be ng'omubaka. Nga tujjayo ebirime ebirina high value ebirimibwa kwa tundu katono kuba disitulikiti ntono naye nga bivaamu ekinene. Munnamateeka Mahad Mutebi naye yasoboddeyo okuvuganya ku ntebe eno era ng'ono ayagala kuleetera kitundu ky'enkulaakulana y'amakolero agagatta omutindo ku kirime ky'entangawuzi. Tetulina wadde ekkolero erimu erirongoosa entangawuzi. Kakati abakulembeze kitegeeza tebateeka
focus ku bintu ebikulu. Bonna abali mu lwokaano eky'Entangaawuzi kye basinza okussaako essira ng'ekiyinza okubbulula bannabutambala yadde nga bo abalimi bakyevuma olw'ebbula ly'akatale. Kati baagala gavumenti bayambeko okubafunira akatale k'entangawuzi zaabwe basobole okwongera okufuna mu kirime kyabwe kino ekisinga okuba ekyettunzi wano e Butambala. Ndi Julius Kafuluma ne Deo Chaligonza ku Bukedde TV. Kale mwebale nnyo abasasi baffe ate bo abatuuze n'abakulembeze mu bitundu eby'Entebe ne Katabi beeralikirivu olw'abantu baabwe abazze babuuzibwaawo mu ngeri etennategeerekeka. Basabye ebitongole ebikuumaddembe bwe biba nga bye birina abantu baabwe bibategeeze era bibawawe. Abatuuze n'abakulembeze mu bitundu by'Entebe ne Katabi bali mu kutuula abantu baabwe okubula nga bamaze ebbanga tebalabikako nga bakulembeddwamu Stephen Ssekigoze mu lukungaana lw'amuliro Bagamba ne mu kiseera kino abavubuka babodaboda 11 tebalabikako kumala wiiki nnamba ekintu kye bagamba nekisoboka okuba nga kiva ku mbeera y'obufuzi. Tuli bapangisa tulina kyakulya n'omwana sirina kyakumuliisa. Twagambibwa nti yakwatibwa nga yawambibwa mu mbeera etaali nnungi nti bamupakira just mu mmotoka naye omusajja yamuliko ku sayidi. Engeri bamukwata yali mbi nnyo ngera muntu ng'omutujju bamwaba nabo bamese bamukwata. Ssekigoze ategeeza nti batadde bw'amateeka 10 okulondoola ensonga eno. Okuba Baganda baffe ababoodaboda abawangalira ku mirimu enjawulo balina kye bakkiririzaamu kyova olaba bakwatiddwa. Kozi twalisuubidde nti nga bakuumaddembe baalivuddeyo ne batulambulira bulungi nnyo nti abaana abakwatiddwa guno gwe musango gwabwe. Eyaweka James Patrick Nelson Byekwanso ategeeza nti abakuumaddembe balina okukwatagana n'abakulembeze mu bitundu nga balina ebikwekweto bye bagenda okukola. Ate nga naffe abakulembeze nga tetumanyi naddala kaakati nga nze meeya ka Jamestown Council kuba ku bya security mba mwendi. Abamu ku bavubuka batalabika kulika Kirafu Nsubuga Sentongo Rigani Kasoma John Zake Oteka Abrahamu Kikosi Jamiro Kayiwa Julius Koseneka Simu kubika Janse. Bwe bagguka mu kisenge ne mbagamba basebo nze sina gye ndagasiziza musango. Omu kyava akwata okugulu kuno bwati omulala kyava akwata omukono guno ne bampalula okunzija mu kisenge okunkuba wansi ku seminti. RDC Entebbe Nulungi kyategeeza nti balina kibamanyi ku nsonga eno. Sigale abantu ne basigala nga bali ebeekwese tetumanya biki bigenda mu maaso. Abantu bamu balema okweyambisa ebintu byabwe mu bya family oba byabwe ne batajja gyendi. President yagambye bw'ofuna ekizibu gende wa RDC. Poliisi teri waggulu w'amateeka. Mu ngeri emu poliisi n'amagye bikedde okugumba ku kyalo Kibumbiro Busega mu ggombero baga okutangira abantu ali baagala okwekalakaasa oluva lw'okubuzibwa kwa munnaabwe Asumani Semakula ye Ssentebe kina ky'FDC mu Lubaga ng'agabibwa okuba nti yabuzibwawo mu kiro kyakeza ku Sande. Okubeera ku opposition musango lwaki batukaabya. Lwogeddeko n'abaliwo ku lunaku lwe baba kwe balambika. Singa obabbye ekintu kya muntu omuntu atalina mubanja nti oba kino naye up to now tewali bwenkanya. Sumaya Namakula agamba nti bagezaho okubuuliza ku poliisi z'omu kitundu n'ategeeza nti bamulina. Ne babalinnya ku mitwe ne babagamba twagala Asumani. Kati taata we yawulira n'afuluma. Era olwafuluma nga we yafuluma ne bamutwala. Naye nga bitongole bya gavumenti bye byamutwala. Banaye tukubiriza buli muntu gwe kikwatako tusaba bambi mutuyambe taata waffe asobole okulabika. Abakuumaddembe babadde bulinda lukinga g'omuntu yenna abaddalooza okwekalakaasa kitegerekese nti obudde buwungedde. Haji Semakula akomezeddwawo mu maka ge. Godfrey Sempija ne Mary Brian bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate Reverend Father James Sendege bwana mukulu ow'ekigo kya St Bruno ku ssaza e Masaka avumiridde ebikolwa eby'obutabanguko ebyolekedde mu ggwanga ensangi zino. Okwogera bino abadde mu kwebalizaako famire y'omugenzi Stephen Mwanje abawaayo ettaka okuzimba ekereziya ya St Stephen kyali Kyalugo e Masaka. Abakristo mu kigo kya St Bruno saza parish emazika bakungudde makaga ya vira lwa sebina nga isaba kristo kigo kya St Jude wakisomo kusaba okwebaza Katonda lwa family y'omugenzi Stephen yaweetakira zimbwa kekereziya ya St Stephen kyali Kyalugo okusaba kulembedwa mu Reverend Father James Sendege bwana mukulu w'ekigo kino nga yambibwa ku Reverend Father Loni mu biro okuva ewakiso. Omugenyi omukulu abadde omutaka w'ekika ky'engo
omutaka Mutesaasira Father Sendegasi yabazadde okuliza abaana mu ddiini kibasobozesa okwa Katonda ekitiibwa ayebaza famire eno olw'okubayitaka avumidde ebikola ebyeko ebyoleka mu ggwanga buli lunaku n'obutabanguko obuviddeko amaka agoberako okusasika. Tusaba Mukama abawugule byonna ebirumba amaka nebigatawaanya ebyabuluzaamu kubanga bwe yabuluzaamu amaka ekereziya aba ayabuliziddwamu. Abatiza abaana bataano n'abayingiza mu kisibo kya Kristo yerobo wakuutira abakristo mu sampalisha eno okubeera obumu ku mulimu gubaliko okuzimba ekereziya. Naye nga kati tutandise omulimu omunene ogw'okulaba nti ekereziya eyo ekulaakulana. Father Bwana Mukulu owasaza parish buli waayimirira ababuulira. Ate omutaka Mutesaasira yennyimidde olw'abazzukulu okwerabira obutaka gye bazaalibwa n'abakuutira okukuuma ebyobuwangwa. Ennyumba ey'ekijja nsonga nkulu nnyo, weebale nnyo weebalire ddala. Abantu babeera mu bibuga eyo naye ng'otuuka ewaabwe gye bava n'okwewuunya ne weewuunya. Avumidde eky'abantu okuggwamu ensonyi n'asaba abazadde okuyigiriza abaana olulimi oluzaaliranwa. Omutaka awadde ensawo za simenti 10 ku mulimu gw'okuzimba ekereziya olwo abagenze ku kijja ne basabira emyoyo gy'abagenzi. Jofule Lubega yakusakidde eggulu ku Lwabukere TV. Kale bannaffe tubakulisaayo nnyo eruuyi eyo. Mwebale nnyo mwenna abatweyunzeeko mu gataliiko nfuufu ag'obudde buno agwe tukutuusizzaako ate tujja kuddamu olunaku olw'enkya. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne munnange Mebo Mulungi. Katonda omulungi ow'ekisa abakuume. Omusomi wa gataliiko nfuufu ayambaziddwa Abakushona Designs abasangibwa ku Bakale Road okulira na poliisi ya Namirembe Road ekizimbe Taheri Plaza omwaliro ogusooka. Balina engoye z'abagole zonna okuviira ddala ku kwanjula okutuuka ku mbaga. Bambaza abaami n'abakyala era bapanga